Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya mwena baji following nembebaza nyambagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwa subscribing ne munyiga kade bagita Fadi TV. Abali mu Iraq kata Saudi Arabia Oman bagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwa subscribing ate ne munyiga kade waliwo Kadama Afudde n'Olubuuto. Kakati nate nga tuvudde ku ebyo ennaku zino abakyala bafa n'embuto nno zikamba buli. Ono malali Afudde n'Olubuuto njakwama okutuusaako ndoza maase Afudde n'Olubuuto ono kati kansokene Kadama ono Kadama Afudde n'Omwana mu Lubuuto. Era poliisi mu ggwanga erya Saudi Arabia ekyasobeddwa omukyalo ono bakyamunonyezaako balabe ab'eŋŋanda ze kubanga yabadde n'olubuto ekyaviddeko ng'afa n'abasinga beebuuza buzibu ki okufa kwe kwavudde ku lubuto bagamba yabadde agezaako okubanga ajjamu olubuto simbanyanga nga bamanyi nawo mugambo we bagusala ono ava Iganga mu disitulikiti y'Iganga munnayuganda bambi yafudde kitalo nnyo bambi kitalo nnyo nnyini ddala yafudde n'olubuto bitiisa byantiisa abaana bankuba kyebazzemu kubanga bava ndowooza olengera nga bateekateeka omulambo gwe nga bateekateeka omulambo gwe badde bagujja mulimu mwabadde abeera nga bagutwala bamuggwanika kitalo nnyo bambi byantiisa bya nnaku byantiisa bya nnaku byantiisa bya nnaku maziga kama biwuube mwana mwala batu bwe yafudde mu ntiisa etagambika n'afa n'ebbujje mu lubuto yafudde n'omwana nga amwetisse bitiisa buzibu bwavudde ku ki mwana mwana bagamba nti abadde nga badde mulwadde kyokka ate ng'alina olubuto bamulowooza oba nekke yabadde afuna ntono naye n'ebintu by'ensi oluusi munnange abaana oluusi bagenda okukola n'ensi neewunya embuto ate babafuna zaaki kubanga bagamba ebisa ebisinga omuntu aba agenda okukola talina genda na lubuto kibategeeza embuto bazifunire oluusi kakugamba eyebweru w'eggwanga eyo mbawalabu yebafunire embuto ate mboluusi sometimes oluusi zimu ziba z'ababoosi baabwe amanyi obbeka kaatikako kati ekyebwezibwa mwana muwala ono olubuto luno lwafudde nalwo lwabadde lwa boosi we lwa muganzi we yamufuna eyo Saudi Arabia information enyingi ekyalinkinga ku mwana muwala ono enenga getwakafunako ava mu disitulikiti y'Iganga era abawalabu poliisi ya Saudi Arabia balimo kubanga bagatagata information balabe babayinza okubanga bafuna omuntu wegamba akwatagana ne mwana gamba alina oluganda ku mwana mwana oba wa family ye basobola kubanga bacommunicatinga balabe oba omulambo bagubawa bagukomewo e Uganda baguziike oba si ekyo bagutwale mu ggwanika oba mutwale bamuziike mu limbo muna ebitalo bitiisa byantiisa naye ng'obuzibu bwandibanga bambi bwavudde okubanga ndizadde yeetisse omwana muzito ate nga n'okukolaakola nnyo ate nga nekeya ayina ntono ebisesinga abasinga bagamba nti omukazi w'olubuto tolina kubanga otuula awo wamu naye ate n'okukola ennyo si kirungi kiyinza okuviirako okubanga munnanga oluzinga obulamu bwo ng'oluzinga obulamu bwo abamu bagusala bagamba yadde agezaako okubanga ajjamu olubuto olw'ensonga nti boosi we yali mutega ate n'alwegaana olinawo olokoso tetumanyi kituufu kikyabaddewo naye nga bagamba nti yabadde akola nnyo ate nga muzito n'okwadde kali n'ekyokubanga yadde agezaako okubanga alugyamu boosi we nga yalwegaanye naye kiyinza okuba ekituufu naye sinaba kubikakasa bulungi besimanga boosi we nti yakoze ki nti yalwegaanye nti nina lubuto naye nga kisooka okubanga lwadde lwa boosi we naye sikakasa bulungi nti yabadde agezaako okubanga alugyamu ng'abasinga bagamba kubanga bisesinga oluusi n'okugyamu embuto naye kiyinza okubirako okubanga oluzinga obulamu bwo ebisesinga kugamba bw'otafuuka mugumba oyinza okufa kuba ebisesinga oluusi abantu basinga bajjamu embuto oluusi abasinga either afuuka mugumba oba okufa outcomes ezo bbiri oba olina okubanga ozisuubira gwekiriza obagaana era bazijjamu lugjamu ng'okimanyi outcomes ezo gye bali abasimatuka ososimatuka naye chances ziba ntono ebisesingaku ezo outcomes ze batera okubanga bafuna ezo mateeka eva oba oyinza okugabanako emu ku zo ezo outcomes ebbiri zegambye okufuuka omugumba oba okufa osobola okulama naye chances oluusi ebisesinga batono nnyo oluusi n'okubadde kale abakola ki abalama naye ng'oba osobola okuwona naye nga bw'owona era nsuubira nti ojja kuba mugumba abajjamu embuto byebitambulatambula kadde kano kitalo nnyo bambi ekyamwana muwala ono byantiisa bitiisa bakyalonnya ku famire ye balabe okubanga bagiwa omubiri gwe
gukomezebwewo e Uganda guziikibwe naye famire ekyabuze naye nga bye bakafunako biraga nti ava yiganga. Nabagamba nti kampuni zitwala abaana oluusi wano ziba tezaagala kuyingirawo. Bokasa babeera nga bamusindiseewo oluusi nga badde bamunyunyutamu akasente bw'afa bagamba kati takyatugasa bafuuka kyesirikidde kye. Oluusi bwe tebafunye empapula za kampuni eyo gye yayitamu oluusi zisirikire n'oluusi bafuna empapula oluusi kampuni ze yayitamu bazicommunicating oluusi ne zibawa information esingako gye babakoze eki gye baba bakafunako kubanga kampuni ezo ziba ne information yenna ekwatako abaana abagendebwe. Buli kimu ekibakwatako bazadde baabwe gye bava gye basibuka amannya gaabwe byonna obuzaale bwabwe byonna baba nabyo byonna liitiro zonna baba nazo. Ebisesinga oluusi bwe bituukawo bino oluusi bakola ki? Bafuuka kyesirikidde muzigo bafuuka kyesirikidde muzigo mu ttimpa ne basirika kye nga batya tebayinza obibayingizaamu oba oluusi okubateekamu ebyokuyambako kubanga bazza omulambo gw'omwana oyo naye nga bitalo nnyo bambi bya mwana muwala oyo bitalo nnyo naye nga yafudde bambi n'omwana mu lubuto yafudde n'omwana mu lubuto bitiisa byannaku bikaabya naye nga munnange bye bitambatambula kadde kana abaana badde baludde okubanga bafa bazzeemu okubanga bafa manyi waliyo emyaka banaye abaana gye baafiiramu aye mawanga ga Buwarabu nga buli lunaku waba waakutuka buli lunaku ate si omunno ne maama badde bakendeddemukko n'ate mu ne bakoze eki bazzeemu okubanga munnange bafa bitiisa byantiisa bitalo nnyo ku saidi yo. Mbaagala nnyo mwena banfollowinga bagita Fadi TV followinga KBTV RTV Uganda now kosane Fadi Uganda News. Mbaagala nnyo mwena bagifollowinga nabo bagyekumirako abali mu Iraq Qatar Saudi Arabia Oman bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale mube bulungi. Mbaagala nnyo mwena mweraba likinga commentinga Fadi TV gy'osidde nnyo okubanga ogyekumirako bakola kyamaanyi okubanga basubscribinga kitalo nnyo bambi.